onagamba nzikirizibwa okutunda ettaka ery'ekipimo ekitono mu kifo eky'omutindo n'ettaka ery'ekipimo ekinene eriri mu kifo ng'ekifo ekyo kya mutindo gwa wansi okugeza nga mu kibuga ne mu kyalo. Naye nga mu kibuga ettaka lyagenda okufuna mu ttono naye ensonga kifo kya mutindo ate eri mu kyalo ng'agenda kufunamu kinene bagenda okuwanyisiganya mu mbeera bwetyo. Kino ebeera riba oba riba ebuzaabuza nnyo ebeera mu bintu bya mirundi ebiri. Ekisooka zaabu ne feeza oba ssente amakulu athamaniyi al-illa thamaniya ensonga kuba nti muwendo gwaki gwa bintu. Kati mathalo lisinga awaanyisa zaabu ne zaabu biteekwa okwenkana awatali kusukkamu by'omutindo gwe gusinga awaanyisa zaabu ne feeza ne feeza naam zirina okukola ki okwenkana. Nabwe ekyo singa oli akuwola zaabu era olina ku zaabu ayenkana ne gwe yakuwola nga toyongeddemu. Nabwe ekyo feeza kati thamaniya ate singa byawukana ajinasi naam kati zaabu kirala ne feeza singa nze tuwanyisa zaabu ne feeza kitegeeza nti osobola okumpa zaabu ekkiro emu feeza nompa 10 kuba kiki kirala naye bisharuti taqabud kalombolombo tulina kukola ki buli omu okukwasa munne sigamba nti nja kuwedda awo muba mugenze mu riba riba alfadl ne riba nasiya. Okeereya tekikkirizibwa betuwanyisa mukono gubeere kuki lana bwe yagafa idha ikhtalafat hadhihi al-ajnas fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan biyad bebyawukana mu jins mu mutendera zaabu feeza byanjawulo mutunde nga bwe mwagala bwe guba mukono ku mukono. Era ekyo Sheikh Dr. Adam kye yagamba nti oli omuwa ssente naam ewa boda naam ate nakugamba nti kankuleetere balance awo kagenda wali okukuleetera balance ayina kukukwasa dokita yakisomesaako kuba bw'atakukwasa kano kakeerewa kiba kiyingidde mu riba ki riba annasiya riba nasiya. Kati era riba abeera mu bintu ebiriibwa ate nga birengebwa oba bipimibwa ng'ebijanjaalo ku bijanjaalo kasooli kasooli naam kati bw'otunda naam ebijanjaalo n'ebijanjaalo birina kukola ki kwenkana. Kasooli ne kasooli birina kukola ki kwenkana. Bw'aba kasooli n'ebijanjaalo si kalombolombo kati we byawukana ebikenyu nga kwawukana kunene nga kwawukana kunene nga bw'olaba tulina nayironi ne kasooli waki ekyo ate guba kino kiba kirala na kino kiba kirala mutemuba riba. Osobola okuwa oli asobola okuwa kilo 10 eza nayironi gwe n'omuwa 2 n'omutindo guyinza okuba gwa waggulu. Kati kyenjagadde ebyo bye biri mu riba nabbi byawa illa ensonga imma muwendo imma kuliibwa na kukola ki na kola ki na kupimibwa oba kulengebwa. Era naga alburru bilburri yash'iru bisha'iri attamru bittamri almilh riba illa ha biha. Ebeera riba okujjako ng'omuntu akoze eki bwe biba byenkanye naam temuba riba. Naye ate oli alina okukuwa mukono kuki nga byawukanye mu jinsi. Kati tugenda ku ttaka nti balina kusooka kutegeera kino bwe tategeera kino kati okuwagisa ettaka ery'e Kampala n'eryeri ewaffe Bugerere toyinzaga nti ewe Kampala akuwa 10 ku 10 n'owe Bugerere eyamo temuba riba kuba naam ebyo tebiri mu bintu ebigenda mu ki ebigenda mu riba kuba tebigwa mu bino bye twayogedde
thamaniya naki ne alkairu oba bipimibwa era nga bwe mutagenda mu riba abantu kibabuzaabuza nnyo oli okuwa embuzi emu gwe n'omuwameka ekyo kirala oli n'akuwa ente namu gwe n'omuwa embuzi 10 eyo tebeera ki riba ebeera mu bino byokka bye tusobola okukola ki ku kino kasita mukkaanya naawe nga bwe mutegeeza gwatulaba yonna gy'osinzira osobola okuweereza message yo ekibuuzo kyo ku message ku namba y'essimu eno 0702 46 23 9 namba y'essimu tugenda gifuna naye ku namba yaffe eya studio ogenda kubanga okuba butereefu tugenda kuba tukufuna ku 0758 166 777 0758 166 777 ogenda kubanga okuba butereefu.